empaka ez'oluvuga olw'omusanvu ku kalenda y'omuzannyo gwa ddigi omwaka guno zeeyongeddemu ebbugumu oluvannyuma lw'abavuzi abagenda okuzeetabamu okukakasa nga bwe bafunye ebyuma ebiggya abeetekkera empaka zino. Milton Obote akenaavugira mu kibinja kya CC65 lwaleero ategeezezza nga bwe yatuusiza ddigi empya ey'omwaka gw'e2019 gy'agenda okweyambisa ku Sunday atunke ne banne abavugira mu CC85. Ono banneera abalabudde. I also want to own some of the 85 riders because I've got a 2019 85. I'm starting to get used to it. So I want to own some of the 85 riders to be ready. Mu kiseera kino Milton Obote Akena ali mu kifo kya kusatu mu kibinja kya CC65 ng'addiridde muganda we Milton Obote Akaki mu kibinja kino ekikulembeddwa Jeremiah Mawanda. Ekyokubeera mu kifo ekyokubiri Akaki agamba nti kyava ku ddigi ye okumufaako ebusiika ku mulundi ogwasembayo. The plug came out and at first we never knew what was wrong, so by the time we put it back in, the race was done. But this time I have a new plug and I'm ready. Ye Arthur Brick abadde amaze emyaka egisukka mu 5 nga takomba ku ngule ya ggwanga agamba nti guno gwe mwaka gwatunuulidde okujeddiza. Mu kiseera kino Arthur Brick yakulembedde ekibinja ky'ababinywera mu bubonero. Nze ng'omuvuzi neetegese kulaba nti championship eno nginyweza era nga team captain we yagambye okuwangula kubeera addictive. Oba oyagala kuwangula ate owangule oddemu owangule kwegamba tujja kuwangula paka bwe tutasobola kuddamu kuwangula. Empaka za ddigi ze zigenda okusookawo n'oluvannyuma mmotoka z'empaka zivugirwe mu kifo kino. Sam Mpoza, NTV Akawungeezi.